Yes, mbaniriza kade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade bakita Fad TV nkwebaza gwe na following na gwe ya subscribing nonyiga kade nkugamba nti wakola kyamaanyi okubanga following ate nga subscribing nonyiga ne kade nkugamba nti comment section weri awo ntiro baka wansa mu comment section ate osikalenga on following ono updates mbanazo eziba zitambula okwetolebwa nga Uganda ningalo okutegeeza ne kugamba nti comment section bweri awo wansi mwabali mu ggwanga erya Saudi Arabia abali ekata abasinza mu ggwanga erya Oman mbebaza ne mbagamba nti baba mwakola kyamaanyi nnyo okubanga mukola ki okubanga mu following Fad TV musigala mugiye komiddeko amawulire gomba nago each and every single day nsonga za Jennifer Follow Figure Nakangobi bagamba nti Jennifer Follow Figure Nakangobi akwatiddwa police bagamba nti Follow Figure has been arrested mujja kuwulira ali Luzira information etambula bwetyo bweraga ku mitimbagano egya social media eraga nti Follow Figure yakwatiddwa njikantu bangi babadde nga beesomera Follow Figure okuba kwa kiva mukula era abasinga babadde nga bagamba nti Follow Figure watakendeeza ajja kumanyira abatamanyiirwa bajja mugulako omusango kakananga koze kyo kakananga akwatiddwa manyi mu Uganda abantu bangi nnyo abalina obuyinza naye ngosi tebaagala nnyo okubulaga aliye Follow Figure agenda amanyira buli omu agenda alumba buli omu Follow Figure alowooza nti abali mu gavumenti bokaboka nti balina obuyinza oba olusi oyinza okulumba omuntu ng'alina obuyinza n'okusinga olusi abulokula ki bokkiririzaamu kati twebuuza ani eyasibisijja Follow Figure bwe yava n'alumba eyamusibisizza omanyi yava n'alumba ginosali musale yamulumba n'amutyoboola Follow Figure n'agezako kubanga ye wakana agamba nti tamutyoboolangako nze nga mayinza okwandoza yamusibisizza oba oliawo ng'aliwo abo abatiimu ginosali musale abawulidde obubi ekyayisiza obubi nga yebakoze ki baviddeko Follow Figure okubanga akwatibwa bwetegeeza bigenda maaso akadde kano ku social media bwe bityo bwe biraga nti Follow Figure mukwate wajjo mukwate wajjo aya onawulya gye bigenda okubanga bikomekerera nkwebaza gwe na following nawe ya subscribing nonyiga nekkade negamba nti wakola kyamaanyi nnyo okubanga owa subscribing mbebaza mwenna abali mu ggwanga erya Saudi Arabia abali mu ggwanga erya Oman mbebaza nembagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugi following bagita Fad TV waliyo Fad UG News kusandika RTV Uganda na KBTV Jennifer Follow Figure bwatyo bwe yagudde mu mbi naye nga ani yamusibisizza kubanga abayaye bagamba information ye trending akadde kano eraga abayaye bali mugamba nti bamutudde ne Luzira era ng'essaawa zino gyali katuyinza ennaku lwe bagenda mbu kumuleeta mu kkooti kyagezeko kubanga ngaatagata information tondabe nange Uganda bintu biddukira ku speed oba ku social media okumalira kiika nga 20 gonda okuddanga maama ebituweningako nkumu liitu nikugamba bino byatuusewo biseera kino kandi dakika nga 2 nga zovuddeko ku social media dakika 2 nga zovuddeko online nawebuuza bino byatuwenize budde ki bino ogamba ne bikutabula nawe n'okyewuunya Uganda ebintu biddukira ku speed ya kisunkirizi ozanya gwe n'okuzanya n'ensonga zeezo mbebaza mwena era mbebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga kugamba nti comment section weeri awo obubaka abuntere wansi awo mu comment section ate osigale nga ogifollowinga bagiyita Fad TV UG Follow Figure nze nize kumulaba mu uniform ye Luzira kyenize kyokka awo nja kuba nkakasa nti ali Luzira bayinza okuba bamukute nga tebanaba mutwala Luzira akuba abasinga ababitambuza bagamba nti bamukute Luzira naye nze nja kumala kulaba ng'ali mu uniform ye Luzira awo nja kukkiriza naye ng'ekyokumukwata kyo kisoboka ngiza okunoonyeza information naye bamukute bamutute ku police ki
bamutute ku police njja kuba mbikutuusako wano ku Fadi TV ki naye nga ensonga zizo naye nga ono nga full figure amunange yavaayo n'alumba General Salim Ssale ayinza abasajja abatalumbwa full figure avuma abantu buli omu n'atekontrolinga n'atamanya nti ye abatavumwa newankubadde bakama be nga bo tebaagala kubamanyira na kubajolonga bw'omuvuma akusiba teekayo ne balekako kaliga emiggo ajagenda okudda baaba nga n'enviri bazisalako dda nga tategerekeka full figure kaweddemu edda akake munange ensonga zezo abali mu ggwanga erya Germany mu kibuga bakita Berlin abali mu ggwanga erya Spain mu kibuga bakita Madrid abali mu ggwanga erya Turkey mbeebaza mbagamba nti mwongere kubanga mugifollowinga abali mu ggwanga erya Iraq mu Baghdad abali e Kuwait abali mu Saudi mu Dammam mbatumideko nembeebaza nembagamba nti muli bakabi okubanga mugifollowinga wali mikwano gyange gye nnina munenge walisalizaawo wawo mu Dammam awo nga wakavandoza ku airport mbatumiddeko nembeebaza nembagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga bagita Fadi TV yuki mba n'amawulire agatrendinga okwetula eggwanga Uganda Kampala mbagalanya bali Uganda mu Kampala nsonga za full figure mbu yakwatiddwa police ninze njagala kulaba kafuŋŋananyi ali mu uniform y'Luzira njakakasa nti bamutute Luzira okumukwata kyo kisoboka nenjagala kulaba bamutute Luzira byaddala bituufu ng'abayeeyo babitambuza ku social media bamutute Luzira bituufu bamutute Luzira ekyokumukwata kyo kisobokera ddala ne bamutute direct Luzira njagala mulabyeko full figure ng'ali Luzira nange byebyo oba buzibu ki oba munanga omusajja bosi we gwe yavuma Ssale yabiddeko obuzibu waliwo gwe yavumye atavumika oba yavumye minisita oba yavumye ani aya tujja kuba tubitegeera byonna wano ku Fadi TV kisigala ng'ogifollowinga likinga commentinga mubeera bulungi mbagala nnyo mwenna mwera